mu bitundu bingi bannaffe tebabanyaze bululu. Olwaleero singa tulina majority ya parliament, kubanga tukyayogera ku byobwa president naye ku bwa parliament babbye abantu. Nalabye n'amaaso gange ng'amagye gajja emukono ne gawamba ttale center ne gateeka nga ffenna tulaba amagye ne gayingira ne gawamba ttale center ne gateeka akulira ebyokulonda ku mudumu gw'emuntu ne gamugamba langirira Kibuule. Yagala kwebaza omwami omwami Mayanja, simanyi bazadde be, simanyi yava, kubanga omusajja nga ffenna tulaba amagye gatuwambye n'agamba sijja mulangirira. Era akulira poliisi emukono ate naye nadda ku sayidi y'abantu. Amagye poliisi ate nayo negawamba. Abapoliisi ne bamugamba langirira ebituufu. Kwe kulangirira Abdallah Kiwanuka, kwe kulangirira Nifa Nabukera, kwe kulangirira omulangira Simba. Kati tebereza mu bitundu eyabadde ab'amagye bwe bato ne basinza amaanyi abantu ababaddewo, abatawangudde kalulu balangiriddwa. Wane mukono babadde bagala balangirire Ssekitoleko nti azeemu n'awangula Nakifuma, naye nga mubutuufu akutte ekifo kyakuna mu kulonda, naye nga bamulese wali bamugamba mulangirire abutusangagane mu kooti. Kati n'akalulu kennyini akobwa parliament nako twakawangudde, era ebifo bingi ne babibba batudinayinga majority. Bannaffe bangi bali eyo banyiga biwonvu. Wotuuka ku kya president, njagala bannange nga bagamba nti ssebo ne banyawo ababadde bawakana mwerabire gye mwalaba Kyagulanyi. Abannayuganda mu miliyoni zaabwe eziwera, abasoma n'abataasoma, abagagga n'abaavu, ab'amawanga gonna, ab'eddiini zonna, ab'emyaka gyonna bavuddeyo ne balonda Kyagulanyi Ssentamu. Kyova olaba nti byabakama n'ebyavudde no ku disitulikiti teyabirinze, ye yalangiriddewo ebibyo era bulijjo olupapulo lwalulina ng'ayita nalwo mu kooti. Era navayo ne mugamba nti gwe ebinava mu kulonda kw'omwaka guno obimanyi? Namugamba last year ti ebinava mu kulonda kwa 2021 obirina wabiwandiika dda, kubanga just kyabadde kyakuwamba buwambi omuntu neyewaŋŋamya. Okulonda ne kufuuka ng'ekitagasa to the extent nti naffe abayiseemu obulawo okubira enduulu. Basaba ne banyabo disitulikiti gye balwanyisizza obubbi bw'obululu nga Mukono, ku lutalo lwe twatadde wano e Mukono, ze ziriwo kati otweyimirira. Naye mu bitundu ebirala bannansi babasinzizza amaanyi ne wabaawo okunyaga obululu mu ngeri etayogerekeka. Okumanya abantu bakyaye gavumenti ya Museveni, baminisita bonna nga mutwalidde ne vice president baagudde mu kalulu. Eyo yabadde direct ekikolwa ekiri direct ku mwami Museveni, nti buli minisita we gye yagenze yagudde. Abantu ab'NRM betumanyi nga bulijjo abantu babalonda olw'obulungi bwabwe nga Bassekinnoomu, nenaku luno babasudde n'obulungi bw'omuntu, naye ng'alina akabonero ka bbaasi bwabadde tebukyakola, baagudde. Kyenva njagala obagamba kitwetaaga tutuule tusooke tupime kyetwasobodde okuggyayo mu lulumba olusooka. Pulezidenti we bamulonda mu January oba mu February, alayira mu May,
nina essuubi ate nga mpulira kitukakatako okukola kyonna ekisoboka okulaba nti bwe tunaatuukira mu May omuntu abantu gwe balonda ku bwa pulezidenti y'anaalayira. Kano akaseera era newankubadde singa mwami Kyagulanyi bamulangiridde era kano akaseera mwami Museveni singa yakyali mu buyinza, naye obuyinza obunaateekebwako okulayira mu May bwe buyinza bw'Abannayuganda bwe tuteekeddwa okulondoola bassebo ne bannyabo. Kati tokyetaaga muntu yenna kunnyonnyola akumatize nti akalulu kokka kewasula embokisi mwami Museveni tajja kawa kitiibwa. Twetaaga okukolayo ekintu ekirala kimu oba bibiri okusalawo kwaffe mu bokisi kulyoke kusibwemu ekitiibwa. Naye nakino mukyegendereze, baagala tubeere